Alani nkoze emirimu mingi. Natunako movies nawako mana movies ekitintale yazitunde nga sala mu bibanda bye wansi. Omanyi wali wajja manda. Bakikamaze. Omanyi. Omanyi bakikamazaao. Ezo movies zimu kana kwa mwana kaenda nyamuntu ndeko movies ezo. Wawire. Eyo na ngaba azibawa ne bamuwa sente najanga ama business ekanje bagula. Abasinga tebani ntekedde nnyo singa sakula na Stewart. I don't know if you can say it, but for my brand to elevate, I had to first work with Stewart. Roger, what's the skies? We did. We paid her. In fact, we paid for 2 songs. But because Saga Nyobi Wamanyi na Saga Nyobi Wamanyi, because did the manager pay over Mwakwara Sene Msasu? We paid ourselves. You and Slick? Yes. And never want to single bumbi ba. Abantu abasingo bumbi bangi. Kasi musingo bwavu. Hakera kumvuma. Cut Douglas wawamvu kiriawo. There's so many short people. Nerutalo na mepimba ngamba. Kwachi bangamba ndi mupi. Niba bagayi masingo bwamvu. Try me nerutalo ku studio ngamba. I'm trying to David Rutalo. John Black. John Black. How come? Because of the noise. Actually, that's why the hand of making a noise on Kunze about the shortness ku Twitter. Actually, most people thought we are dating. Hey, what was a Roger Rivia now the night no. Tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emitiana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeekeranga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika eby'enjawulo omuli Flickview, Holstein, Friesian, Ayrshire wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 7586 osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Kale, nyongero banirizaako ku mukutu guno ogwa Cruise Exclusive, Allen Cruise gemanya, nyongero banirizaako ena gimusizudde kubanga ate mundabira yonna mu nsigo gy'oba omanyi gy'oli, abali e Kenya wano, abali e Tanzania, ng'ekyo kikubira South Africa, abakikubira e London, France, Germany, Netherlands. Isma Pro kansubira oli bulungi musajja wange, kansubira ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo, maridadi sana. Naffe weetuli wano mu ggwanga Uganda tugezaako okulaba nga tugattagatta embeera. Abantu bange ab'e Canada muli mutya Ibrake akantu okawulira tukalimu eno naffe wakaza Canada naye naffe wetuli wano tugendera ddala mu maaso. Tuli proud by 22bet kwegamba bano be bakafulu bokka betulina right now. Bwe kyogerewa ku muvubuka yenna ayagala okutandika okubetinga oba omuvubuka yenna abetinga for the better odds, oyagala odds ennungi, oyagala okusiba ku mipiira n'emizannyo emirala, 22bet boyina okubanga ate weekwata ekintu kibeere nga ate kitambulira ddala amalira disana. Wangulirewo bakusasulirewo enkyogende out kitegedde. Good Friday no tolinda nnyo kati ejja abaana balidde ssente ababeti abatadde ku abasibye World Cup qualifiers abaana balidde ssente zaabwe ekintu nekibanga ate kitambulira ddala bulungi nnyo. So 22bet is the way to go. Kitegedde twasagala obone na ssente siba mipiira kintu kibenga ate kitambulira ddala bulungi naye tosiba ssente za rent, tosiba ssente za fees. Bet responsibly kakulu nnyo. So anyway, bannaffe abakasirye breeders tetubeerabira nabo tutambula nabo balutuludde nabo basajja baffe batusupportinze abamakinze sure nti ekintu ekiyitibwa okusomesa abantu naddala obulimi naddala okulunda ente enzungu bakikwatidde ddala n'amaanyi. Ate ntera okugamba tiyitawo wali Emitiana ku faamu kusasula $50 n'oyiga kitegedde enamba zezo wansi ku simu yo z'osobola okuba nga ate oyitako ensonga ne ziba nga zitambulira ddala bulungi nnyo. My dad sana Kasirye breeders Emitiana bwe batyo bakutegeeza ate ne tugatta ku bannaffe aba Mirembe Beddings ensambi awo kitokota sikisandikire wa mukama wange wansawo kitokota sikisandikire
Masuuka yagaleese pillowcases weeziri ebirala toŋŋamba naye gwe ky'oba omanya bintu biri maridadi sana wansi awo ensambya nti nange ndi nsambya so ningizaayo nti nendaba naye baaba amatu omwana yatikkudde ebintu ebirungi nnyo so olunaku olwaleero ndi ne DJ Roger tugenda kuba tunyumyamuko emboozi wano emboozi yaffe katusuubire ejja banyumira bulungi nnyo naye kyenjagala obbagamba nti omusajja omufuna omuleeta wano Roger naye yafuna ssente yafuuka business person simanyira bwe mankuleesa era mbeera ngamba Slick Stewart and Roger osobola kyogera naye mukyaliwo diwo ekyaliwo oba buli omu mwakula buli omu yanoonya ssente otandisa akantu naye sooka obuuze ku batulaba abatulaba mwenna abatulaba abali mu nsi zonna you know people watch a lot ngenda Canada nga weyogedde mu May people book me abali ogenda Canada ani akutwala bamutani omukyala Pitmove Solome yanti yoyo wali omulabye bangambye wali nkyangina mu meetinga ne Stewart wa papa mugana ne Stewart olio Stewart mtabani wa papa katende namulabye yampereza at work so yeah 16th of May Kampala night ne DJ Shade ya UK oyina visa yafulumye dda all things are done. Let me tell you one thing about me ekisinza okulemesa abantu abasinga most entertainers is the wait okufuna visas. One thing about me is when take nti no NNC in market njetaga I apply for the visas yourself. Yes, nataka visa ya America ngamanyi just ngama niteke mbotesi kati mali ya promoter na nkubira ngamba why nkwetaga wano nojja first muganda ngamba nyiso okujja na organizing action tugenda US last year nakulaba netukola show netuvaa netugenda netukola shows if one nzateze bengenda mu nsi ezo I make sure I reach out mabala agamu I get contact I network so yeah Stewart tetwawukananga people think I think abantu bagala nnyo okutulabanga bemwawukana mwekuba nga byoyogeddeko aba bakama abo bebye bagala that's the but we mature enough. It's just that we temchatulaba nnyo ffenna oshikirira but we in good terms. He's my friend, we work together. Bobo twagala babiri tujja babiri ekyo kintu nsibye nkyogera but I think ekinga okulemesa abantu nakabeeyi kabagoba because tatuke kiseera after COVID things changed nga osobola okufunako omukuffe era mabala gasinga mba nfuluma nga Stewart ayingira mba nyinga nga naye afuluma agenda because the bookings zoe ziri but playing at the same time client owe mabala alabanga gobbiye but for product launches ezo endorsements which je tuitukola iseza brand ya mwekyaliwo Slick Stewart and Roger wale wide kwa Stewart azena gamu no syaga kwa na Roger ani manager wa Roger DJ Roger you can reach out to me omta Joan have a very big team nali njogera bannai ani manager wa Slick Stewart I think akwani Nisha Nisha Bridget Nisha yali manager wa Gundi wa Jamal yoyo bangambo omuntu omunene an Roger you stubborn no si Nisha yangamba ne bangamba Roger ali stubborn mubyemu kubye bagizamba abantu bo bali babagalanga babiri naye Roger ateekawo embeera ngoyaga Stewart and Roger oterawo ba promote embeera ababagala Slick Stewart and Roger mbeera just ategeera because I think I'm just too principled attention nza abantu bantya buti abantu nze nina ensonyi by the way and Alan nze nina ensonyi I think that's why people fail to reach out nokunsanga that's why tonsanga nnyo ate ni introvert bwengama omuntu mu introvert agenda gamba mbonze ndi DJ mbeera mbidongo no I love my space ndi phone addict nzobera kusimu ngandi I can stay in the house for 2 days konse ngandi mu nyumba ndio Rachel waita 5 star ndi 7 star 7 star Rachel 7 star the story behind that I used to when I was working on a radio station njogere nya nali ku Sanyu FM kali ngebiseera Sanyu yaita the 7 star radio station Roger okwako ku Sanyu
nalinga agezesebwa. Those early days ala lumanje tuvudde Kitintale. Yes. Kati when I got a chance to leave Kitintale eyo ginava mu GAF. Kati nageza kulambula bwe nyingira town. Bova mu kale babitanga ebyalo mbovudde Kitintale mbovudde nasa nasimanyi ovudde eyo awali eyo machi ndembo yingidde ekibuga ababalaga mu kibuga bashabange ekyalo kati ze wenayingiranga ekibuga. I used all the chances okulandi no nawe ntuuka nti gaba mta Peter yatutanga DJ Mutalex naga jango nzanyira on Friday. But most people thought I was paid. Then I used to walk to Sanyu. Kati ngampulire kuba jingo the 7-star radio station. The 7-star. Nenga zimanyi there's a 5-star hotel. Nenga makana kadukanga kope. Kati nenka voicing nenga mane cuts nenga buli introduce me as a 7-star DJ. Nenga kwata actually the tag 7-star is singing DJ Roger. I think buli wesanga abantu everywhere. Either bamputa kitaka or 7-star okusinga DJ Roger. So that's how it came out. How are you, Roger? Tugatta. Obulamu bugamba butya? Obulamu tebujja lemererwa. Kasa Katonda atuwa obulamu. Temugenda lemererwa. Tebujja lemererwa because there's so many kati omuntu nganza ayise mu bintu ebingi. By the way, guys, I gave Alan my first interview. His first interview, sorry. By the way, first celebrity track. Nemu interview yiwanoonya. Wampa akantu mwayogera mu show ya. Wayogera kintu kimuti. Twakula fene Kitintale. Naisa vutaka kuwa. I know. Ne tukola akantu akole era kanyamba nnyo era nakanyamba ko. Oyo guy yaliko jaawo oba muganda we yayinanga ebidongo oyo je wakubanga ebyo bya promotion. Ala bamita DJ Canibus yali uncle wange. Kazino mama wange. Yanjiriza. Era actually ya kyekyansikiriza nokuva mu bidongo. Yali yanjagala nnyo. Yajjanga mu katale okugula ku mama wange ebintu ku macha. Kozimo yani? Mabea. Mukatale Ekitintale wawo omukyala yatundanga motoka bamuyita katuli bato mama timu ani erinya ne bamuyita ngaberayo mu GAF ngajja manyi ku street okuna kwirako nnyo abeerako nnyo kati okuva eno ku stage paka eringa ku church kati ona nga bamanyi oyo muzzukulu wa mukyala Esther Nakaza yabeera kwa Kitintale kali nga bamanyi ne ku church nga bamanyi. So Kitintale oko nate munayegwe ku Kitintale nakulaba wanongo okuze nate saako mu biseera byaffe bya GAF nga nakasayo kakyali wako GAF wazanyirako ku gondi ku Mirambozi. Wazanyira yoddi wabidandi. Wazanyira ku wabidandi. Nazanyira awo ku Mirambozi. Waliwo akasawo akali ngano mu GAF ngokirira mu tournament wabeerangamu ezembuzi. Yes. Ala ninga sakulabanga. Era twalinga Emirambo eyo ne bamajimbi. Kumpi n'oluzi. Ne bamajimbi. Ala nyaberanga. Waliwo omukadde yasirikanga ennyo chapati Yudaya. Erinnya njimanyi but na akalobuzi bwe nnina bo buno ntinze. Kitintale grown. Kitintale grown but naine okutoloka. Bayi banfuga nnyo. Me was yes. Twali ku free range system. Era mbidi bayo na twawugirayo. Na anti bino nga ngasose kwebba. Ngowo kimanyi webbye bwotukiye waka ziba siripa na mirawo ku mutwe. Wadova. Chekeze bisira abayaye babe ba byamafuta ebyo. Awo nawona nga woli. Mafuta twagawona bwonyi. By the way nzine ebintu binawona okunusa mafuta. Linde ebintu kacho okoze motoka. Okimira okimira abantu amazzi okusoma kasasiro. Nabiwona nenga sente bazimpe waka nimpa abakyali banga abo ku kyalo besabikola because ngeje bankuza nga jajja wange wa dini nnyo kati bwe yafa yate alina kyeyaga simanyi yagamba mama bange because nzina I was raised by 5 women ladies, strong ladies, hardworking ladies kati bayine ngeje banfugamu and that make sure nsoma Tenompira nali ngusamba. Nekyaza ku mpira kasa glass yansala yenyingira mu nyama. Nenguvaako but I loved sciences a lot. So I focused on sciences. Wakola sciences? I'm a science by the I was on I did sciences on government sponsorship. Paka iliyo ndapaka wenamara was nakola mechanical engineering. Bino sibambiyogera ntwabemanyi. Bane ku government. Rojo oli serious ngata akumbadde sikamanyi. Ati because I think omanyi side yeri endala. But
wano wemba njogera interviews ezisinga over the time mbadde nyikola abantu bagamba nze ni musayansa ene Douglas era akimanyi bw'abawa examples ezisinga agamba tulina omusayansa wano izo esi zonna can troubleshoot but I didn't go further. AC ezokwokya fridges emotoka bwekyankanya but siso agikanika mbu kuba nti ekola bulungi but I can know sagenda nnyo deep nti ebadde kino so good at physics and math kati nze omuntu eyaddojinga economics and history mu O level nga ndaba I don't like copying notes. I'm like ina copy notes simanyi si nnyo omuntu wa framework singa oseka naye wali musayansa awewa ayaka mu art alabikirawo art and craft pozi tayandai watayandai abo kati ebintu ebisinga ebyalinga ebyango nze sibisobola like history bw'omusoma like ne geography the solutions were the problems and the problems the solutions nize byannema okuraming ebintu ebyo nebinema nenga njaga okukola xy nga mumanyi actually nali ku okay nali ku how they call it was na diploma so nalimba ale jibansirika but under Kyambogo so nga baticha barawo nnyo okujja so we used to go to the library in the nesomesa era gira somera ku government eyimbaye twasoma n'abasajja nga obale n'omusajja nga ajja yevuga I think akyo ekipapula era twali lumu twali tukola papers esembayo tuli mu examination room tusoma guy simu nevuga by invigilators ne bamuleka mwagenda akwate simu omanyi UNEB invigilator nakuleka nti he was like I think oba munene kati nakizo twalimba nyingi n'abasajja abo probably they pay bafune ekipapula for probably nga yagachi RDC oba LC5 wagera mu parliament era abasajja bajanga bevuga nga fe tuli budogo nnyo tubitegeera we don't care fe tusoma twajja kusoma kuva nze nali musomi wa bitabo era bwenkuya story yange we nayingira mu endongo soyinza n'okuseka awo njagala osekera awo so nga bwenkugambe mbono kali music nze muwulira namuwulira music mumanya I know these songs Asha Raymond Chris Brown mbamba manyi kati Bobby Wine anko wango yegwegereko DJ Cannabis yali akola mu MTN ngakola promos ngakola ne Bobby Wine bakola nyo promotion ya kabiriti eyo nenga nze mulaba I go to school ngambiraba kale bwena Bobby Wine ingali kabiriti eri my has like anko wango yakola kwa promotion because Bobby Wine yali wamanyi nnyo yakuba mazima wanvu kati I think je bali mu promotions amusaba nyambo donyimire ku barali yange wa kitindali kati ajja kuba drive zomwe wakajuka nze banfuga kati banfuga kati I hear Bobby Wine agenda kujja ku bali yanko wange in my head I'm like nkoze ntya okula ku Bobby Wine kati nga wakanko inkola chaos ayise sawa nga manyi yo chaos binakola bangamba okukola emirimu I refuse intention nga njagala tukane nze nekyange nve wakekiro ngende era ngabula ekipulani nga bwe kyali kati anko wanga ayitawa kuba drive Bobby Wine tegera lwakusatu lwagenda okubeera mu ojika Skylark yes Skylark ntegera Bobby Wine agenda kujja mu Skylark kali kankulekeo si wano kwa chokoza mirimu nga makati nzibale kankulekezi abaza fitibwa ne banyomesa mukunyomesa so nenfuna buli obusungwe so nenfuluma ekiro that day nafuma nasawa zinga isanga 2 saa bitwa kiba so late for a boy like me nga banfuga nnyo nenginda nenga mutwego wange njagala kulaba Bobby Wine so nenginda ku Skylark kati nga mmanye bakeerawo nga nina amaalo bakeerawo nga mmanyi kati ngendawo nembeerawo kusawa ngaawo 2-3 kati bajja sondoza kwa pool nembeerawo ninamu I think ninamu nga nusu lukumbi because wakana nze yali akolanga shopping afisawo sente so bucoin mba nabo taxi baya 5 nyawo nyoka soda ninda kati mbuza Cannabis Bobby Wine ajasamika amuga bayimba late kati ntulaba karaoke nembeerawo yajja kusanga 8 kati okuvolo kati oluvolo nenzira yowaka nenga I feel like omuzimu gwa music gunsika kati era Cannabis agenda mutuwa nzira yi kajja wange ne nyumba je twabiranga mu ekitarawo je otamanyi so nga nve wakendiswa nengenda ekyo nabiranga ne Christine sister wange nengenda
Christian yanampeera wenyini nengenda kati nga Cannibal setansikiza kwata ku byuma anko wange kati bwe yagendanga mu promotions ezo kati waliwo guy bamitanga the two guys omu ye Juma omulala bamuyita yayitanga DJ Tupac kati nga bampa nganjiga nga bampa computer nganjiga because bamanyi no mwana wa Lord so wait kifuna mbuzibu so then training kati kana basagenda okuva eri promotions yatukanga mu bala Skylark eriye kati ansanga nze entandiso zanya kati bwe mwana zanya era nga nze yewaka kati nempuyiranga I need to play music ninga kaba anfuga enteka wembere endala wako nakola chi but when I left I didn't go back when I left wali ekiro natuka kati ngamanyi nsajjuse emisad wali ekiro mbolinze Bobi Wine ekiro kiyisemu ku makya bukedde kyonna kyakulya toyina awo osoma awo oli mu 6 bank ali mu vacation nkoze ntya kati ngambaza mama nga agenze because kali bona zemeta bamama so mbala agenze ku mulimu ninginda ka sister wange ne bampa lunch bampa yo kyendidde ninziza yeri mu bidongo kati embeera nenzitowerera ninkomayo kewaka then I feel like I miss so then I created another chaos Bruno bwenavaayo saddayo era mu ebintu bino I'd failed to go back to school okusoma until kubina gamba naye ntazofuna no bamba 5 mutwalo kya kintu alo kola campus I don't know muzimu kye gwangamba gendo osome sigumanyi mwina gamba nikangende ekamba sanyuse because in a government let me not waste it so nini nyanga baso gende embaye nembala mani meze 3 wasomera ku Mbale University byali bwala si wagolo but that university ina kakwate ku Kyambogo University so I think simanyi but I think wale gomujole ngaba yoji actually babagaba Mbale wawalala wakabale antu abimanyi abamba bimanyi abantu either you go to Kabale oba Mbale oba Busiti simanyi but me I was aba twala Mbale so nembere ngambere emyezi 3 ena nkomawo nenkwa mbidongo nkomawo until I finished but I passed so highly nature I didn't graduate because by then nanifunye omulimu kati omulungu wena gufuna gwebbaala nga boss wange mukambwe nnyo you know boss agamba when you come to the bat 5 tandikira wozanya music so me I used to stand for around from 5 to 5 or 6 wozanya and there are days whereby is not busy okay there are days whereby we guest DJs 5 now you play from 5 saa 10 paka customer asembayo like on a Tuesday or probably like a Monday. A Rouge. What? Ngokuba asa kogera manya. So Rouge yes ngokuba but I think the search tegera crash ya chikola but kyanyamba nnyo kumanya music. Imagine playing music. Imagine playing from 5 up to 6 customer asembayo. Uncle G. Kati ola Rouge laba Rouge elimu classes all Rouge yali yasoka yabali bayi ne Rouge aba Templar yesagirimu ye Rouge aba Templar imba Epman so twali mono Rouge ni mpya yajja wano mu 2011 2010 yali mu Gareth ya 2012 yali mu Gareth eyo ye Rouge fe twayingira mu Gareth I think wana musangamu but Gareth yakola kyamanyo kula ntino ba I get a place in Rouge ngandi banda banga DJ omulungi because the bosses by then bali bamanyi Momo Aluda bulita vije nkola people don't know why I love Aluda but with time jakogera but I learned a lot from that guy because in CVM yogera ko why Aluda Momo Lex Cream the DJs aba babiri bo bali bakabi abali abalasiba manyinyo Lex Cream na Aluda Lex yali nnyo ono yana audience abagayi abaganyi old school bichi byoyiga kwa Aluda Aluda bingi si Aluda ja
yajja ne swag eri okuva e Kenya ng'akubisa yajja akubisa because yajja nakali akaviiri yali atakula nnyo atakula kati ffe ne tudde eno ntumutunulira bwetuti Spin Master by then yali yamaanyi nnyo kati kuba nti oli champion eyo wali champion kati nga tulaba byokola byegidde Kenya kati ffe tubisobola wano most guys were scratching doing back spins awuda nga akwata fede eyo n'atakula nga atakula bulungi like hey then engaged dropping up music dress code kati njukanze najja n'amaalo gange najja n'amaalo kati so yankubako n'oluyi ani MC kati yangamba niye gwe I'm trying to promote you naye onswaza try to call rehearsals ezagundi one time I had a show in Rouge katinga katsi bambi alinga creative director wange angamba gana kujja woti kulaba woti kati ngamba entrance yo yango woti kati ngamba ntambulira mu ngabino yingira alo mu bantu kati ngantambula kati ngamba tambula ne swaga yanko oli mugongo kati yes basi mu bubi he was trying to groom me tambula ne swaga ngaina kyakulabamu ngaina kyalabamu ne kati wa Rouge oyo kati wa supro mujukiro oyo ay kati yajja ku stage ya bars abandi bakubenda okati omumanyi zina abana abantu bamisamu amaaso kati nze by the way nsanga kati nga kati wenaku zinaso okusanga nagamba hai ala noli otya owakakati owaluli kati anti lanze nesunga twakola program ngena muchaza nasanga kati mu yali waliwe bale yali awagulu wali amnesia yali bala akirawo befa amnesia ngate nadda wano wansi waliwe bale yali wagulu awo nsanga kati nga mulaba nze mulako exposed nesinga nga mwana kanu ka boy kakabi like nga tufuka kugamba boyo yali kali wakabi boy wakabi if you don't want to accept give flowers to someone but Katz was the best MC Uganda has been the best MC Uganda has ever had nalaba Katz ku kivuli cha Sean Kingston kati kankunyumize walo show ya cricket oval Talent Africa ya organizing kati nga bataddewo MC omukyala bamutaddewo yali kivu kyali kya Tekno na Messiahs but because abantu baali banje nga I think baali baga kukyusaamuko alibaino zanagamba no MC kakole kati sajja kukola mu time yange ne Stewart hype session blood ninga oza MC yakola nga bitambula until fe twagamba oyo guys is extra until the boy stepped on that stage ate ye bintu yabiyizaawo he's ever breaking a rule mugenda ye choose a direction all the time because ye abaana bwe nagenda ku script eyinza okutakola because abantu bali abali mu a cricket oval babatamiddemu bwobatambuza ku script kati ye yajja nasoka tubayira omuzannyo nagamba manyi kati show ekyaganyemu ne kati katugiye bwetuti tukikyuse ni bwetuti my friend omeyanya ku stage sim abantu bawanika emikono balinga bayemu ensanafu nibabuka like omanyi wevu y'abantu fe try backstage tugamba yoyo kati wa eyo Sean Kingston show jajjako Kazola alyokaje esaawa ku Sean Kingston mama Sean Kingston agichime backstage eyo show nalaba MC Katz nga abantu balinga ba introducing do muyimbi nga wabaddewo MC Katz najja anti ebisala byadya Supra ezengato za Supra yes mama Katz katugambe nti ogera mu comparing ko ani kweno time waliwo ne show jukira oba yali exposed Rema n'akyala ku exposed Rema namakula Katz nawa Rema Supra kati olunaku Katz avaayo ng'agambye musimanyi olweggulo agenda kubeera kweye ebbala gye mbadde nkugamba yali waggulu awo
amnesia ali wansi yo 9 degrees obera kayo 9 degrees it's either rouge 9 degrees because the street yali ekola yeah kati na mutima gungamba genda ko kweye ebbala olabe kwaka kavubuka kakakabi ngenda kati kafunamu break kafunamu enebweru kamye kusigala wako kati kafune ku vibe agaba vibe kafune ku vibe ya kati safunamu ebweru anyo kusigala we mulengera ku balcony ngamba ono omwana tuliba agement kuwena mugamba ko nti hayi raja kunziramu hayi lwaki otyo kati ngenda yo osoko kyosemu kateno kati se agement ati bwe nali manyi abambi bwe nali manyi agala kunkubisa kati ngenda yo nkola bwente excuse me yali atundene bwa nimkola excuse me ne pini matu yatulawana ne kale akavike kadi yatulawana excuse me don't dare touch me era namugamba lumuntu ali ku Serena mga katse nkunyumize ko Serena nkamunyumiza nemuganda egwe boy wali wakabi kwa wachingamba mukasera ako nange nezira wakani ngamba wallahi nino chikola nino chibe kaboy nga katambula kati singa wajja ku stage bwaba atambula banange nga kati zenga ngam zinze nali mu mutia era nzo kuta bishika twakula tumula ku Teens Club nga mu holiday jika fe twasomanga TV ojira mu holiday pose ne weekends actually after Teens Club ya mu weekends but weekends wabalanga ne go but mu holidays kusinga ngolaba guy nze guy omu yaje nangamba guy yali my friend nga tuichita yaje nangamba I think yali ava kushura ya GNL nangamba man cuts there's an MC called MC Cuts nga the nice momanyi mbochidyao because Teens Club kwaleko I think Teens Club yakola ko nyonya search but yaje nangamba there's an MC called MC Cuts who is that simanyi kati manje kako bino bars ku era Teens Club I think WBS indeed WBS if really Teens Club yali ko WBS no kwaliko bars pose ngo gambe exposed around time yo kale eyo bise yashiru yajanga ni convertible because byali ko TV live kati cuts na byali ko TV waka cuts I think that time already in a suitcase ku stage gwenanga bagay na balabanga nenga bananga la showbiz mu Uganda go Robert Abo yajanga ni suitcase ku stage or shiru naje ni convertible showbiz I think showbiz yali twije nteka yo ku exint showbiz mu Uganda nenge jia kamu kamije jana ku limbo olumuvumilia vumilia by then right I'm on TV I'm like wow era namuza wano juzi wana abana nembabuza banamwe Francis watanya ku buzz tukana ku buzz bava mu cyaro cyawa wana buzz ana abana libagenda ku buzz kandi bagenda ku buzz zamulanga ku TV the time I first played on buzz Livers Rock omusajja kwale gumpisemu kasi like buzz yali yakabi kati wotemya abana basisha Ferguson nga bajja bakola just appearance no fa Fox Ferguson imagine by then Hot 100 ngai is the ish kati ngaso kanya presenter abayibona na Big Kahuna ngo balabanga you be like DJ Cream ngoli wona Big Kahuna DJ Jero oyo Maria yagere nyu luzungu bayagenda bweru you be like all guy bamutaka DMS something ya nga Chris Brown ngo batunira bwoti obera bwoti kati ensinge ekuveeko abana ba Flavia bayogeranga oluzungu ng'otunula bwoti n'ogamba bannaye naye naddamwe ba DJ era nali mbuuza one of these days ngambuuza Cuts nga mubuuza ne naawe njagala nkubuuze do you enjoy Cuts as a presenter? Do you enjoy Cuts as an MC? Cuts is both. Kebe TV. Cuts ane kintu kyaba kya creating ngoma like for itatia. You know Douglas Wafense. Douglas Wafense. Cuts zinange ni mokutya. Ye Cuts no controversy. Kati ye Cuts
wali ku TV ayasooka okwera ekigambo nekitambula naye ku TV show ebanga yajukira Cuts. Actually Cuts yatandikawo ebintu bya ezo battle NTV NBS. Yes yatandika mu lockdown Cuts yalutandika Dagina isali eri akola jukya fe twaje ntukola for we didn't know people are watching. Dagina yawe are respecting a Cuts. Yes. Baba yo emsata respecting a Cuts. Dagina sali eri akola Cuts kati me we all had no idea people are watching at home lockdown. So mbangenda producer wa Fatu Gamba Roger musigala omukube music ekiro people at home. Tetwashiranga kikulu but we just played. Tuzanya tugenda okulaba message ku masimu gaffe kututumire we are watching you kati obak Dagnice jukiba then walinga house party the app wajukira ya house party kati house party obani yatega waliwo omu oba NTV yatega ko NBS oba sijukira kati Cuts nasoka awano mulire eri yagamba they've been watching us. Dagnice nena zomuliro kati nga abantu remote eyo ku DSTV wa remote ko alt nga omuntu ababwati NTV NBS lockdown make sure catch up kati otalo nerusibukira ddala naffe eno gye twali tugamba nange people waiting omanya abantu balinga abalinda World Cup ne tu planning tugamba katugenda kukola kero jukira twa planning ennyo ndifuna edition ya Money Heist ya breaking ojukire yalimbi eyo edition menkuira twaji planning ne tutambula tunonya overalls ezo nazinonye tugende muteruzira jukafe twayinanga passes tuzinonye tugenda mu hardware world tuzinonya paka twazifuna nenga olutalo lwava ku musajja waffe MC Cuts statement yali ejo kati yategera mundu ate olutalo lusibuse awo nasoka omumanyi mu luzungu sijja byoga yasibimanyi yo omumanyi mu luzungu Cuts yakola promo ya after 5 nga after 5 etandika butandisi akamonkera yeah? Kankugambe the TV has just become yummy Yobu yabuza akajewa mu time Cuts yayinanga obugambo Roger Cuts ayina obugambo ng'asobola okogera yakogera era actually we used to be like yakayiza the TV has just become yummy alenge jakogera bukali olaba ng'ekyangu the way it sounds you guys need to give Cuts his flowers whether I like it or not. MC go twina MC omanyi MC akole ku machine ne yama akoze ku TV shares amanyi ayambadde akoze amawe akade ku nyimbi ku mukazi wa kabi ono alina event ya fatherhood gwe chuko tulabuno bulisi mwachi otegere ati activist aina bana bangi atabalabirira ati activist ati abasomesa naye kwegamba Cuts bambi Cuts by the way alijo naye ngabo omanyi industry nti asinga okukola si asinga okufuna yasinga ofuna munjo vayo ntinga mya bijjako amaanyi naye Cuts ajja kujjukirwa omwana oyo alinya ku stage nga mule ku buzz we muti anti ayine yembuka ejjajja nga abugisa omugulu gumu kuzi kadanke kadanke ya Ibra the Cuts yanfura mu kadanke Cuts yagamba Ibra I think by then ya iso events si wacholi yaliyo mu kadanke kati Cuts because nakubanga nyezo mash up mu Rouge nga Cuts achamuka nagama Ibra there's a boy called Roger mugezese actually my first school was Central Lens najana ku border nenjiri nyo kada Masaka Road kati netukuba kati yenga yeli star tokana ko kuhana mixed abana hano bamanyi nabagenda ye nagenda ko kana mixed yo Crystal Panda natubambirayo sadda kati Crystal Panda abana bahana ogera musomo nga hana abana bagamba last night we were with you guys in the bar kati singa yayingi fe twambera nga mabega omanya enkako n'obwana nga atambula fe tambula empala sikantu sikene koyo omanyi ku mpale za wansi oyino machinga
level ye ate nga tabuuza ngabuuzaako mbuuzaako ki je kati singa omugamba ne hayi man natakuddamu n'atambula naye ngoga naye nga naye omutima osigala ogamba yaddaganye okumbuuza naye omulenzi wa kabi ng'omulaba you see kebaki I don't know oba yakuba obukooye nze mi alook at MC Kasa nobba MC Kasa ng'egye mulabamu nze nga nze omanya alina ekirooto ky'okuba nti ye Puff Daddy wa wano nze mukulaba okwange me as I think he was disappointed by abayimbi I think bamalamu nnyo amaanyi nnyo because awo wenyini yawe I think obuzibu bwasinga okunokuva because me kati sagenda okukyankana nalina ye London talife naye video training enyo ya epas nze yakwata video time eyo gyakyankananiramu kati for us we didn't know but I think he's not okay we didn't know we're just making fun of him mze abiranga nyo ne kati London era nga tugenda ku Oxford Street shoppinga then na empewo n'emitamu n'oma gloves zojuke empewo yela no jemanyi ya December eyo ziba ku 0 degrees kati ngolaba kati you with him kati for us we thought he's making fun ebina byagamba agana kujja kawundo convertible tatoye mugagga we didn't know actually omuntu ina actually depression omuntu ina bela mu depression ye nyinda batamanyi nawe tomanyi you make fun of him gatomanyi era wala banya abasajja abakulu mu ndongo yeze nyazenya azina muwa budde mubuzo bali fine mushitegeera omuntu ayogera ebitu ebitakwatagana tomujirega muwa obudde omubuuze because nange nile ebintu byedakola nga I'm depressed nga simanyi mba I'm depressed obiyitamu until you recover nokaye kino nakola kyaki wanali nfaaki okitegeera so for us we didn't know okitegeera so nze kyensinga okubuuza abantu when you're celebrating MCs or any entertainers in Uganda mu bantu abasinga osookera ddala kati sanoba mu list ye kati omuntu agamba no muyimbi bambi tumuwe obudde abayimbi bangi batukasira magamba ne mana oyagala nnyo Uganda music naawe olimba ku show si ku show even the bars gamba you turning a person into a local bar but he's pushing his stuff. How was your first day working with Cats? Go otandika otyokola ne Cats after 5 wala tufa abasooka mu ne masi zanya music ngatuzanya music actually nagenda ku TV oja me joining TV I was on TV before but hasn't been groomed kajenga kwa Roger Mutegeki for experience JMPCM I've gone through a lot of experience zinatulanga mu camera ya after 5 ninga tenya akwera ku TV kati wano banteekayo nga nine endali nga wali nine endali I'm like nati wano ndaba amaso gali kwati wali nine endali until banjigiriza okutula mu camera banjigiriza composure confidence mpola kati you need to be free cuts agenda okujja cuts actually cuts yatugiriza no yatuforcing okugera ku show nga kubuuza ng'olina okuddamu naye era oyogera nga tebivaayo yagireeta eyo freestyle mbonyumyako ne DJ exactly by the Cats yakireeta kale eri Douglas yakikolanga nnyo but terwali nga lwali wali nga ku after 5 nga twejeregera ddala twejerega olumu nanyiga n'okunyiiga naye nga era abantu bibanyumira era byavaawo okuba nti DJ are getting involved ne presenter nga there's that rapport kati Douglas agenda okujja it was so kyatambula butambuzi jukira ate Douglas azina amaanyi ge naye experience nga okutide Cats yali etya on set Cats walikuwa they tried out so many guys presenters dry runs bakola nga tukola nenga tukola nenga guy Masembe omutegedde makile superstar ngagamba alwe kibulawo kati lucky enough Cats eri I think contract yali yewe wedde kuba ali bakyankalanyi nga walo space eyo nga wamuleta nga akola kalanga ako akayambi zina yajja mutya because Cats yo nga bomumanyi era nga nkoze naye you see this is not a show, this is TV.
yone ku TV show after 5 era abantu 5 million plus Uganda yonna ajiraba 5 kateko because by then try to gather an audience Douglas eri the beat after 5 nga tutulwanagana audience katwale so baleso omumanyi mbamanyi manje soko tukoera kulenya bebe kasi yachane ebintu muno nzije no muyimi mu motoka nga batukwata jatambula tujja twali ku Forest Mall awo najjawoko najjawoko ne Jerome Jerome omanyi kati ba Jerome ko ate bo bali ku record yejukira by then bayinga ne masi twayinga mu fear man try mama lo manji kati wali omutya lwebamule tokola naye ku after 5 anti kati ewe chali nene kati ajja akola akalango of course yasoka najja na apima mu yajjao atukola omanyi abamu vibe mulaba apima ninga muri ogamba hola agenda kola ki ngamutu gama hanzo ira nabantu abalala amatafu bine yakola kokko banji so many representatives tafu yakola kokko ku after 5 I remember aho ku village mall twajja kuba Jerome yali inspired nnyo by Cats so Jerome bajjane Cats ne olunaku Cats lwe yajja nagamba si natandika okukola tumaliriza n'abasajja mwali ku village mall nzindujjukidoro nze sija kujukira nti but one thing you know batugamba agenda kujja nze agamba nange kati agenda kujja onofuna engoye zakabi balina kwena kulaba nosalanga enviiri olina obanga oli smart olina okwogeramu ku skill like mu mutwe wa Cats yali amanya ali ku 106 Park yabi ogimanyi eyo show eko bawa kati ya element jeta ku after 5 kati awo ng'olina okunoonya engoye olina okuba ng'oli smart by the time eyo Cats bwe yajjira by then bali babye n'emmotoka yange naye nga ebimambita ku boda oba n'ebyuma ebirungi juka tugenda ku TV by then bino scratching biki nga byamaanyi nga omanyi abadijja bagenda tulaba kati Cats agenda kujja eno we are so nervous never to the time tugeze tubiyiga nze Roger nokulaba mutegeke mu grooming oli Roger kati nomufuweko zedi mutegeke kati ya MBS nyameshinye nyina bingi benjigiriza the things you need to learn in the corporate world and in the media oye bintu tayina kumala gogera outside there kyekugamba nze ebintu byenjize mu media I think as a journalist I'm a qualified journalist bingi I've learned on job working with Cats, working with Douglas waja n'oluzungu omumanyi naye oluzungu lwe corporate olumanyi olwa NGO olumanyi ngora NGO graphics imagine having those two guys goza fetwalingawa by the way Roger mukusoka ali wali wetya nyo by the way n'abantu baloza tusobola kwogera luzungu nyo kati ebintu byasinga okuvuma yebyo but until I sat down ngamba ne kati Roger naye wabiwuliranga tewaye kyebanva kyesimanyi tumanyi kwogera luzungu simanyi oli mumpi ekyo kyakibangamba simanyi weematira simanyi kati right now ebintu byanvuma kati right now I'm used right now they evolve my system okimanyi kati right now mu myaka ndowooza nga 2-3 I could sit on after 5 went nendaba ninga Roger confidence y'oluzungu ennaku zino ngate kati nga abamu balowooza alaika oluyigidde kuba ndowooza ne bambi leka confidence yali wansi okukoleramu abo abasajja natuka kiseera nga nina okuyigayo public speaking ninga era obudde obusomesa buyina kati alanto kibaito nze nesomesa nnyo alant YouTube nga ndaba omusajja kati how do you present on TV era Uganda yonna nze ntambudde nkuye shows otuuka mabiraawo Roger otuuka 10 fanye soroti people know you after 5 stick and Roger what byasinga kumanyako byebyo tis after 5 stick Roger and the music that we do kati ngono kumenga kati ne bitu kati nagamba nkoze ntya until I realized ne kati oluzungu niwe naluyiga I cannot speak English like Cats of Douglas or Mackenzie oponjo you cannot speak English like Shilaga Shumba you cannot so me I say to be me bilinga kitaka urendo gamba ndogedde bweruga baluganye
togenda dress bako sigenda dress bako tell client yali akubide sim nangamba hey Roger how are you we need you here we unveiling a product you playing for 2 hours but can you speak English tell you over here with the new here in town we need you for 2 hours on a Friday but manyi ku luzungu teliliyo te muntu yanganye kuzanya mu bar because I'm short ne wali abantu basinga obumbi ba abantu abasinga obumbi bangi kasi musinga obwavu akera kumvuma kasi Douglas siba wanvu kiriawo there's so many short people ne lutalo na mepimba ngamba kwachi bangamba ndi mupi ne wali bagayi basinga obwavu try me ne lutalo ku studio ngamba I'm taller David Lutalo John Black John Black how come because of the noise actually that's why I making a noise on kunze about the shortness ku Twitter ngamba kati mumvumo obumpi kati kanishuka ndi mumpi kati ndi mumpi ngande luli cha first nganyuka ndi mumpi era the first guy Douglas nga yakajja ngatoge kati ngalagasa kubuza ekibuzo kati nagenda ku Twitter na posting akafaranya kamalisala ngadduka okamanyi okavijja akafaranya kadduka kamalisala ngadduka kati na quotinga when Roger opens his mouth on after 5 kafaranya kala gamba luzungu ludduka the English MEC that thing frustrated me ngamba nange kati nkoze nti until nategera ntino bana abantu seba ino okuntambuza nino okufuna nino bava akenyo sina baba nyo budde bwange because all the negativity on social media about you obudde depression Roger atamanyi luzungu Roger atayogera luzungu tachagala luzungu kale oluzungu kati ne katse nyinyi nataniko okubanga tubisagala mu luzungu and I got used inga musajja watu interviews zikola atya ku embassy so manyi luzungu lwa ready ku UK embassy kati manyi luzungu akyakola ko interview US omukazi osomu yanga yogera omukazi yambuza ko eri US where ali yambuza obogenda wani but her English was omanyenge oluzungu lwa America benyini nganze ndi muzi pardon so me I realized oluzungu so refude chichendi kero ngana kumpita mbuno I'm hosting probably 22 better hosting in a corporate function Roger je host but they can call me as a DJ they can call me as a DJ era no kubebima byongo osirise nembe kuba ngansirise nekole fujjo lyange kubima byange ne bampa sende zange zero zange mukaga nenvawo nengenda nasogede ku luzungu that's where I got the confidence from but waje abeswa ku luzungu baresibako so many good people out there speak English let me tell you speak good English but the simo bobi obwavu baluma saa hogera kintu ekyo ati era kyege mazima okay the non omuntu asoma ngayogera oluzungu nga tinero mutusiza yes and I realized oluzungu runo ndwesi bako have you had ham speak ham omugagga asokera oluzungu olwenkala no cuts in terms of the accent tasobola kirumira tata sa Range Rover mu lulimi ki temulina motoka bannange mu Luganda abantu abasinga bagaganze kati engeri nti kati me nafuna muneno business mind abantu abasinga obugagga mwene ensi they don't tasobola luzungu bulungi but si excuse obutasoma soma but amanyo goteka mu muntu okuyiga nnyo oluzungu olwesibako uteke mu skill mesa manyo oluzungu lwabitegetegeera talogera ate Cristiano yalina olwebitege he's a billionaire kati ze line giyengoba yeyo about the money so kombulire Roger oina katsi oina daga oina shira gashumba bonna ba luzungu kati yashira mwakolanga mutiya shira gashumba mmanyi she's bad and bougie ajja bakusemye baba I think because abara ninga aduka by the time yajja I think I dating a man ngomula ebintu bye business minded nga ya ebintu bye biri ongabo mmanyi era hi how are you tokera kulimba ya ile information aba Nigeria bombuza bo memwaka namu katono nyembivako tetugenda nnyo kalenze sige nanga nnyo namanya nga wenkoma because daga bayogera kati sayogere shira yogere kati Roger agenda kwogera ki
kati nze nali katabuzi zemba katabuzaawo okyegera mba katabuzi Shira yabongera mu kirungo kyo after 5. Oh, there are so many olaba kati after 5 erabibwa abantu bangi Goge mazima. Waliyo abantu abakulu wali abantu bomutaasa eyo waliyo yesho gye nsanzeeko mu banka nga abantu balaba. Yes. After 5 nsanga nnyo mu banka nga abantu balaba. Kati olaba corporate world ne weeri kati yaleta bano wali bano abawala aba Snapchat mbobo tebalaba TV wali audience eyo ya bano abawala Lero. Tobiraba. There's so many people fake lives. I don't watch. But for them, I don't watch local channels. Omwana mu yajja ko mu nganza yanagamba you playing a lot of local music. Yeje na ku exile. Nga bakatugulawo ba. In Australia. She was like you playing. Actually, I had played like 4 songs. Omwana kati bozanya. Of course, you have to play Karedi and Weasel. Bozanya mukasinga long covers zabafana. Kati yanga. By the piano ga akajja. Hey, you playing a lot of local music. 4 songs. Nemugamba olaba wali awagule exit boboyita yitawo ogende tiyadda atenda Shira ya arrange nnyo ekyo kuba nti isi Shira kyasiza okulwana ennyo yiza what kind of music are we playing, the local music we playing. Shira yasooka ngamba about Joshua Baraka olimba Shira Gashumba yangamba there's an artist called Joshua Baraka ati alimu eyo cool element into omuyimbi I talented ate there's something special about him or her. Oshtegera. Shira yasooka otugamba this is called Joshua Baraka. Mwenako after 5. Finally tumumanjuke tumanye bana aba there's a group of artists who are so elite bana twabata nyo Bandali kids. Nga tumanyi nga batutya they think for us tutya bazanya. Shira bwe yajja there's a boy called Joshua Baraka. Nga ina album bachaba growing pains sijukira kati bwe yamogerako so we started doing research about the boy tukachizula by then I think akuba no laid back songs ngakuba neyo guitar ninganze mu obudde kati ngene mulaba buli muntu ali mu meeting ya mixtape just Jose ne Keith ngamba tugenda ku kush ekolo kulaba Joshua Baraka nenge mwana kyoka ngene ndabe ku mwana oyo the boy is talented no muteka mu list yo nawe music we nayingira erazo omwana we yakuba I think before nano we yakuba yina album eyo because I used to listen to this album mu radio yange motoka nganze mbulira kati ngano bwe mankola lists enyima ziba mzira motoka ninga makati kano enonje kaninzo kaingiriza ano ya can do ya wordplay transition I can do a mashup for this song kati nganzi yampulira no mwana ngaitu abani nyo I think I too talented nyo ngebito binyuma album ye growing pains you correct me guys nizo ba njogede bobi album ye yasoke yo etegeza Shira ekirongo kiyaba kwa after 5 yali nnyo mweyo test ye yalina mu test ye baby steps I'm confusing the album Shira later either of course Shira iko ku TV before oyo abawala abagala okwefuna muti balaba TV yaita bali aina audience yalete endala yabawala by the cool girls sawa weta badi ndio bakyagala bad and bougie abawala abo bala bagende wabulengo ye the cool abana I know this yalete endala the rich audience yali yefula mbu yes ba ku Netflix growing pains ya album and Bruno after 5 na chareta you can think that I played all the big bars in Kampala kati umanyi kati bobantu okuba mbuli mobile dene omuntu awulira after 5 next radio the next day bazukse they will switch on Douglas azakula kati sochegera masi namulako kuposta ya transit nene mase wadda ati ze mase mase yakolanga program ngabita the club ku record that's recent mase baso kuba trans day sinti wadda but
ekintu akirudde. Okimanyi Masi babeeranga DJ Ricky. DVJ Masi. Yabeeranga ne DJ Ricky. Ricky oli speed master. Masi yakolanga ne gundi ono big yali bamutani. Ono yagenda US. Ku record. Big Tony. Yes. Yeyo record yadde myaka gyabadde ageeyo mu Katogo. Katuge daga wamulaba dda Katogo. I had by then I think I used to do internship. Oba kati nga nyangwa nnyo kulaba muno nzenda be Douglas ku record. Ate kikwewunyisa Daga omulaba emisana ekyo era n'omuddamu ku repeat. Ate ngera ne Daga bambi Daga ya imagine watching the show twice a day. Nange nali nkikola. Daga ng'omulaba emisana ku saa 11 nga program bagiddamu ekiro ku record n'omuddamu n'omulaba. Kati laba all the package. Kati ate katalala package kati nange nentekamu kiyiti Slick and Roger the brand. Ne nawe ngebe ne Daga nonga bamuvuma. Daga bamuvuma nga tangatanyirira. Naye abantu nga bakuba ku record amasimu. Daga nakwata. Ne bagamba gwe nga tonyirira. Daga abimanyi. Daga abimanyi. Ne Daga oyo okumulabaawo ng'atuusa nga kati ensemu wa respect nga ayimya. Bolanga omuntu celebrating mbo celebrating. So omuntu batavumyewo ku TV kumwe awali awo after 5 katsi. Banang. Kat you see I think kasibasine no kuvuma. Kasibamvuma rafiya. Ndava mu ebyo emisango gyokola. Naliyo omuntu atunula ku TV bwati nga tolina ky'omukoze. Nagamba kanonga kampi. Kakola ki? Nga kwogera bubyo. Ngebamvuma. Olw'olusungu nga si bulungi. You get omuntu confidence yo. I think you're right. Kasi bamvumye ko TV mbala TV. Bamvumye birala bino. Gwo kimanyi. Katsi yakola nko exposed. Exposed bayitanga sawa 6 oba 5 oba 5 kitundu. 5. Ngeggwanga oba 7 kitundu. True. Kati nga Katsi ajja after like 30 minutes. 7 ne dakika 15. Nga tumulinze. Naye ngo obwedda tayogera. Obwedda noga bana no boys nga ayogera mu bwogezi. Ogenda ku erire mabega. Exposed. Our man. Nga manyo pose baby. Ay noga. No ulira. TV etandise. Nyingana kwera kikaga asataze time egwako. Ejanga. Era namubuuza nembuza Katsi. Lwaki wajjanga program egwa nangamba nze nabagamba nembagamba ne bakanze nzukalete ali sopra era nze Katsi okuva ku after 5 awo nagamba era nomungenda nekyazaako omuntu ku after 5 wanga nabuuza Katsi nga Katsi lwaki wajjanga exposed ngebule dakika 5 nebule dakika 10 nga bro TV is me omulidde nanga bro bwatyo bro TV is me I'm TV yanze anze ntuke waka okwebaka sawa emu and I told them nze obudde mba nebase and the boss told me Katsi we need you nemugamba ntuka late nanga yeah that's me can again after 5 because bali bampa obudde bwange bwenjagala and when I felt like I'm done ngava sawa naye abasibula alright a video nga yemu bala waja tosibulita but there's no official communication here. But Katsi is still part of us. Wona watch embuno Katsi wona live segment ya next medium Katsi avuddeko. Wona watch labi. Oyine wali omulango yagamba TV agimaze. TV abagimaze ali mu kantu. Net yagamba nti avudde ku NBA so avudde ku next media. Yagamba TV agikoze eki. So TV eki. Explain Katsi in one statement. Gwakozeeko naye bangali erisoka myaka 5. Siwa kupapira. Siwa kupapira. Mukwata mpola. Ono sinto yenga yemkwata mpola oyina mukwata mpola. Twogera ku very mbogwe mu Katsi. Gwani. Nick badeo guy ne yemanyi nno. Era bakimanyi. Waliwo olumu some promoter twaitwa katandika nga Shira yakajja somebody wanted to take us to London fenna batano. Kati Katsi yawulira ekintu ekyo nenga promoter tali sure. Natuze bali. Mukimanyi kino. Oba promoter atutwala fe tugenda kweteka musene tugendye London. Batulabe eri. Fenna batano batukola show.
tukiriza nemukiriza yes ate bataddewo embeera we all go ya promoter yagala inze cuts Mercy Sheila Douglas for December show nabagamba mwa owaziyiba teziyina we are going to London alinga promoter yagala tukole London tukole ne Turkey nagamba you guys we are going era mwagenda but I think Douglas ya ate ala mukubugumu yawe abane bugumu awo omanyiza of trips z'abandi ez'abawalambu we need to plan for a trip 5 months 2 months 1 week atuka class dinga amanyi gakwedemu ogenda wekka so wekyali kati wano mukutandika n'abane bugumu abane idea I think ati wakati kitambulirawo idea bwejja bwagamba tugenda London passport wale bagenda mu visa ticket ngajina manyi wajja genda ninga abane ideas so natubugumya I think wani agenda no we went but we didn't go so si wakupapira mpola and Douglas Douglas is like a teacher. Douglas oyo mulaba we yajjaawo nga bwomanyi tikati yazze Douglas era okusoma obuguma olubuto owiro enjoka agamba pale somera omulala but Douglas omuyigako bingi isokamu tapapa tompapa ye tapapa na atoliswa kupapira okitegedde ontapapa isemtu abitwala mpola bomwa script mbo ganakolako kino omulaba alinga tabiriiko kumbe yasomye omusendeze bbiri awera kuwiranga interview agitambuza ninga wano talking points asomyemu like for a second atunambu ati amaye kale producer we good to go 3 to 1 on air nasooka ayiza interview ate Sheila Gashumba is smart, she's exposed exposed nyo I know knowledge about I think Sheila Chiamulabaka asoma nnyo obutabo bwabo Sheila asoma nnyo obutabo yeah she's never tried to go airport one time bali bamchecking anira banga ina katabo kaina yeah so I think she gives knowledge as when I sharing a knowledge so twamigako ebintu bingi I remember I think by then I had an artist ngane aina Rickman kati ngangezako nnyo kula anti Rickman kwacha ina hit how do they do it kati ngangezako mkopa then she calls like Roger do this or I don't do this nga sharing knowledge no me kati she's always free to teach you something new ate Mercy is so humble Mercy is humble kati ne Mercy nesu ngatavaamu kigambo ati nesu akupapira Mercy si akupapira but ne yali humble masanda yukire ntondo kati kukola kati kati ntondo anti maso osobu kujja mubuza how are you sir chiro sakala kukati which you can't do like out of the blue jobs the cuts but must you can ochegira so because oli ali muye eri embeera kati ono ye but bona bamanyo bamuyimbi ki oboli sita kingo omusanga kimodu kyete kiriko babate ziba modu ati kwa teriko kayatenze kati go describing as India goli wa ghetto nawe gwe bayino kufunya shonga iyo nga yafujjo bayino kufunya tukena omulamu katono nnyo bwe tukomawo tukyane DJ Roger Basiraamu bannange Tammy's Fashion Hub ebaletedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilbab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu size n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna w'oli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Okumanya ebisingawo tusangibwa ku Equatorial Mall edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787 noti 57 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe. Welcome back mukulikeyo tukyeyongerayo ne show yaffe ennungi. Roger, this week Van Virinze I think Vienna India bavuddeko after 5 bamwani Virinze NRG radio. What are the memories zojukira ku Vienna? And who is she? Abakozeko naye. Vienna, basically Vienna was groomed by us
kale yaveri ku Galaxy where ina talent ye Mm. but there's that extra thing that next major adds on you Mm. bintu bingi Mm. kati nzengeje enkozi naye actually most people thought we are dating Hey. balowooza Roger and Via now the night no she was my baby sister nga in case of anything olaba yajja kushaawo nomanyi bali abaliko jukya first of all yajja ajja mu bigere bya Shira Gashumba ezi nga toneneza kufitingamu so two bali abala bonna nga bali byabwe so I was the one who was there nga we do all this tumuze nga nze mbere naye introduce her to this I think by then namabana yataka kuba nnyo yataka kuba nnyo so Viana ya Jordan abatya what is how olaba after 5 the time abasajja ba those trips aba Twitter abatuvume nnyo numba bako show after 5 years nga fetu for police agamu mulenkano kakamba late kati wotegeera mbuno being on air and making noise on phone are two different things bagay show yabalema washtegera nange nyino wali wantiisa yabaleta bawa no bino bagamu no kale today tukyusemu letemba no ba probably ba Snapchat slaves bana baleka nnyo ku Twitter my friend things didn't go as planned kyabalya si kyangu it takes time but of course baba osokola no luzunguro but walingo oli mu camera ali jiko bwegera weka ne radio si nyangu but wayogera luzunguro ala ni walizo okwogera kali gone experience bosobola okwogera ne kati bakulete first timer era abantu bajjawo nga ba guest kati my did I speak so well chibi ninga kwabuza Roger yayigirao but anyway Viana is talented vibe queen she's a good dancer she's an MC nera jamalako kyabalumye Viana ugenda kabalumye kawala kamwe ate fetu tumulaba first of all she's my friend I went Douglas and it's just probably change of environment chinga wala mbu nogena vamu Arsenal or demo Man U ninga kunsimu ja kwesanga mabala after the games so we are friends tinti tugena kuranagana ochegera we just wish her the best because probably it's a decision baba singa yago sigara and sigadi probably yasazo yenga ye you cannot tell me nti yazukuserero nasarombo agenda yakirowozezzaako yebuuzaako nakipulaninga nga kiruddewo kati mwazizza awaani kuba kati sitakyaliwo Viana takyaliwo we are of course show etambula show nga yo yamaanyi nga bwokimanyi ekuba sponsor kati muli basponsor tukimanyi kwebali anti nkugamba manyi kasoke mpiseewo ekyange olyokola eti ebyo show yamaanyi suppose ova ku TV njakubuuza watu ova ku TV bale bakulaba nga kasuka kalakata eyambozi najiraba kwacho ova ku TV najiraba yeah so after 5 tesalemera kufuna muntu adda waawo but there's an element we are looking for so with time we shall announce who be the perfect replacement mapesa agabiri so there's so many good talents out there but of course you cannot just come wamuwe makona makona taina mu luzungu awo lusobola mu after 5 ya tasobola makona si wa luzungu lumushankalanya nze nogezaako ne makona musajja wange character ndala nnyo asigala eri mu kigambibwa nti asigalawo but with time we shall they'll announce ani akugwe ne Stuart ani yaleta concept yotandika okukola abayimbi bino gundize mwakolanga ennyimba mekanzijukire you know our first song was Epas mutuwulira kati jjuke nasiibanga nnyo Makindi omanyi navangera ekintu alininya boda paka Makindi nga wali ani bakyalibo no just tubeerawo no first na twabanye nnyo ku Mutaasa anti kizibu nnyo okubeera successful mu entertainment nga toli Makindi by then wanga Joshua abeera London ani Joshua Baraka era abeerawo ate akantu akanonawo anyway twali mu studio awo
nga tugeze kuwira mu music. I think by then Nesimu naye yali ajja. Kati Nesimu yana brother bamuta stereo. Stereo mumanyi seriousness. Kati tuli awo tu vibing Epas oyo. I think I don't know if that had this ya crashing. Epas yayina nyimba zayina okuta by then we twachuzinga mutuwulira. Nga zazina okuba nti Epas yekana ku catalog ya music hits zaina nga zekaniza Red and Weasel. If yate nyimba ezo. But naye kani mubuuza right now Epas izo nyimba zalagawo because when nyimba memorize memories. Yeah, because actually we failed to choose the song. Kani tugamba true memories wa Lilian. Epas nakama Lilian ndayinza buta ababe kibi yanzo takiriza so tusigaza by then wali mumpulira. Tugamba manyi nolima tulukyusemu oyimbe One Man Soldier, Slick Roger, mutuwulira. So ntandikira then netumugamba actually natwatamuze nugamba you gonna pay for this amount of money tumwayo sente but for this period after that nja kuta mutuwulira. Ani yali manager wamwe Slick Sweat and Roger? Guy bamuyita titwalina manager nno. Titwalina manager. Ekirowoozo mukijjawa ekyokukola dyo yaba DJ. We are friends, twali ba mikwano. Omwana Stuart buli wenagenda ngokola namusangawo naye we yajjanga okola twesanganga ng'omulaba ali kadanke ku buzz omulaba asanze ku share questions musanze Stuart yali akuba musoka silk events simo bala kati tutandiko we see what we did is what people didn't understand. You can work together nga tukoze weka abantu balowooza nti ndo like Loki, it was about collaborations. Just agenda we come business. So I look for a partner. Over yacha, lucky enough I got somebody who's so aggressive like nganze wenali. But next year ye yayimu bofuko kusinga. Mwanze nzikiriza nto yana kyansinza. Yali slick ya by then an iPhone. Nsajja tu omanya ndogezo yigabi nze nzikiriza era ebintu ya gadgets nzaise bidi konyo era omuntu asinga obinka era yoyo kati ayinza bane simu ayinza bane 11 kati ngamba wae jangu kuwemu eno nyongero sente ngina funa 12 tumachinge setters ochegeera nkiriza era ayinza okugamba ino musajja nga tundi ngoye wansi nkusinikidde akuweye ngoye omusasule kati nga nsiba manyi oshigera but ni wano mugatte pesa aonga oshigera nali mulungi but nimbisigade bintu era ngagamba hey I'm buying clothes online but choose so you give me some money tuletele wamu oshigera muntu ngoyo so alina kyamongerako nange nakinamugattako that's how we had to move together. Katwachi mwagano sasula omwana muwala ne mutasasula limba lwa Sunday mwamu akati nao olaba kisoboka. But I think did you see that story? Did you see that story? I saw it, but I think the best answer is this. Not everyone aina confidence yogira mu camera. Bola camera ebo chinula mboti. Okuchangwa kuba kunji. Roger Mwasasula Shina Skies. We did. We paid her. In fact we paid for 2 songs. But because Saga Nyobi wa maanyi na Saga Nyobi wa maanyi because did the manager pay oba mumwakwala sene msasula? We paid ourselves. You and Slick? Yes. The message, simiyangiri, then the message. Because me when I saw the clip, now I just copied on TikTok nenjiwa. Na aseka na gampani. Ani kwa jua? Na just chiwa dunga makachilaba. Labona. There's so many instances abayimbe zibadeo, but because I think asokula ulima ngalukuze. Ani aleto mulama gwa Sandogo? Mulama gwa Sunday, you see, we started doing music together. Stuart. Twice in our studio, walk to work, mumpulira. Beniganta. Before that, kati untuka time nga kugende machinje kummenya. So we decided to share roles. Kati tugamba ye kasere production. Let me do events era kujowa interview yasoka wansanga ku set yetu wamusangawo. Yabiranga nnyo mu studio okusinga nzika. Me I was doing because I feel like studio zaka zainga machinji kanzambere ino tugamba manyi we share roles. You do events. I focus on the mixtape events. We focus on every single day going into board meetings.
let him focus on the production of the company and doing music, and we respected each other. So for him he started, so mbandi mu lafters, actually bwana mu lafters zao lafters zijukira wano mugundu wano ku Central Park, yeah, ate oluyimba nimugamba manyi kati bikolere ddala, that's you, netukanya gwekole ekyo tuvanze saa kutaluyimba. Ani eta idea ya Sunday okuwandiika oluyimba? Idea Sunday nokola Tonics actually so oba ne demos Shina yalina demo, but to get a perfect, well, there are so many demos ziri mu bayimbi ze twabawa nga they don't come out so well until you get the right person, but Shina yalina demo yagina. So Nesim najiyimbamu and they modified everything changed. Yeah, but we original into Nesim's vocals, into Tonics. There's so much change. Nesim yayimba mu Sunday. Yayimba, yes, every time naliyimbamu. Jeruli. No, nga wala ntito ayimbe lunawuli. Nesim ayimba. Mumanyi ayimba. Nga bono gabuno kati kanyimbe mumpulire nga producer, how it will sound like. Nga toyimbe nga Shina Skies. Oshtegera. Nayimbamu. Then they had to look for a perfect. There's so many. Ochimanyi mu kigwa leero waliwo version ya Vampino. Lolo mwako ne Chameleon. Yes. Mu kigwa waliwo version ya Peter Miles. Ni ya Fake Maker. But there's that fulumba. But you look out for the best. Oshtegera. So that's so kati olaba kati wagamanyi gonna. Stuart yalina obudde bugoba bayimbi. Zinabatayizanga erimbu eri awalala. Okitegeera. Kati kinekira twalina kino kati zinabiranga nnyo ku TV. Kati time ogenda mu studio. So we decided to push the brand in this direction. Kigwa leero mufuna mutya Chameleon. Oni kigwa leero. Kati Stuart yamufuna. Yamuyiriba. Ate ku gundi King Saha era beat yaliyo, I think very well. Olimba King Saha ajja mu studio yali alina show eruweero. Agenda luweero. Kati nga Stuart bali ne simu studio. Kati I think he was late for this show. Nga agamba ngenda luweero. Budde bunkutte ngenda luweero. Hey! Kwatyo agenda luweero. Kati natandika kuwandiika. Very well. Very well. He was late for this show. So the rest of the work, it has been him doing that. So and me and Nisha, we are always into the board meetings, always into the events. Then Olina Oshegera, then as our sister team we decide to tell you no. Chicha wenyumiriza moyo brand. Sexual and Roger. Important. Abantu abasinga tebandintekedde nnyo singa sakola na Stuart. I don't know if you can say it, but for my brand to elevate, I had to first work with Stuart. That's where kati bino bina bijja nti nkola ku TV, I've had successful shows, but kitandikira nti if I did meet the brother of mine, I don't know if it nayo, but me, I always give people their flowers, like how I said Cats. Him, working with him. Kati ebisiga bina bijjabu nzo kugamba no, working with him, we play good music. The songs we know. If we didn't decide to work together, I wouldn't meet the Roger who is right now, because I've made so much money collaborating with Lex Stewart. And I'm still making money because of the brand. There's so much we still do. There's so much coming. There's so much. I'm so grateful that God probably yamuletenga matankokola naye. At least some people may not come out. I want to say most people are not grateful because bomala omuntu amalo efisi zo buddewe okola n'omuntu gwatamanyi zinaze nkugambe zinaje n'amalo gange. Ashobora nasomera ke Kayunga. Weto kimanyi. Kana nasomera Kayunga, nasomera Kayunga.
Ekyo kayunga because era combination yali ekyamugoba bali bampa Meg nga physics baganya omumpa. That's why I went to Kayunga. Simanyi Kayunga mbali eri mu kyalo kitinta kati atoli ye he was uptown kati for him to accept okola omuntu nange so ye tomanya kikyandabamu show kyasinze okubeera successful gyogamba nti ebbanga lyetwakolanga show za 6 Stewart and Roger natunuulira awajjani nentunula ne Shane ninga this is one of our best successful shows. I will talk about 2 shows. Show ya Uma Showgrounds. Papa Jayimbako. Eyo show. Twava ku show. Stewart nangamba, wachimanyi kino we are the biggest DJs right now. Nange naisikiza show yajula sawa emu. Tuli wakati like omanyi obane tension and you be like abantu banajja tuli waka bush yakuwe simu nemwe basajja mwe muliwa wantu ina uisa kigere so that show so early and it wasn't about the money. We were just shocked. Ezo golf course nzogera ko golf course twagendayo because idea golf course yava because Diplo we yajja Diplo bali ba Mejaleza bebajja Diplo kati nakuba golf course eyo so we went back on gama naye we can do that locally. We may not charge mtwalo 10 oba 2 nga Diplo. Let us bring our fans in such a place Diplo where they give them some experience tugenda to alibi tunonya such anzi Mr. Chanzi okay events so we teamed up tukola eyo ezo nazo na nzawa za kayo but that is a build up to ya Uma kati ya Serena kyensingo jenyumirizamu is I didn't know a sponsor mu Uganda muno mwana yimbira mu ba Chameleon bava descending a sponsor came and took over the whole show. That was said and we were like hey chikola bwechiti air lockdown that was before lockdown. The plan was betuva mu Uma tujikubogo kubiri lockdown we yajira actually after Uma we had a sold out show in London. Yali actually it was just a mixtape listening but it was sold out. DJ Gonde. It was Slick and Roger. Hey. As ngola mulo Joshua Baraka cause the London. It was in Feb. Actually that show we attracted a lot of under banaba na katwaina abali right now in London so they came kati 9 kifo yara risking gundi permit yanagamba I cannot host you guys because so many kids are coming in here. My age limit here is around 18. So many guys are 16, 17. I can't tell you guys this idea. So now canceling a show echiro. So amechani bashi Jeff na 2040 echiro that very night. Baba chita King's Ball or something. Jeff na 2040. Ekijira bwechiti. Era nzomu kuba na Uganda abase because I missed my flight because nali wakanga za game kati mukudda bali bagalawo lockdown nzomu kuba sembo yingira ati na ina flow mu byenyo na kati na shekera vanyu I think I had COVID because I had the temperature kati form kuba semba you kati share you are selling out after lockdown of course biomu to level. Olimba lwakola ne Little Boss why temwalu shooting a video. With everything we about to shooting. Katola ko goyaga Little Boss ni wali abafida ku King Saha olala. There was yo. Mwino King Saha. Mwaluta. At kat you see Ugandans culture albums watena kwatao. But when you go and search enyima za Fiji ziliye zitwakola. Era tujazita wano mugambe But the olimbo pya kuma nyimba za 4-5 years ago. Kati kuliko limba ne Lilian Babas. Kuliko limba ne Winnie Waji. Nganyinji. Kuliko limba yande mulala album number Daddy Andre. Kwezi lyoko. Temina limba na Shiba. Shiba no. With time. With time. But because nabayimbi banji. So kati boba toli mu ndongo toli mukuba ndongo toli ku after 5 what else do you do? I do a lot.
kati kikuza elimu mujja eri ekintu gye nava before you study with things like Alan nkoze emirimu mingi natundako movies nawako omwana movies ekitintale yazitunde nga asala mu bibanda byewansi omanyi wali wajja manda wakikamaze omanyi wakikamazawo ezo movies zimu kana kwazo omwana agenda nyamuntu ndeko movies ezo wawire eyo nayo nga azibawa ne bamuwayo sente najja nga ama business egandi bagula I've sold fruits so nze ntunze engoye I've sold grasshoppers, I've sold avocado, ensene wazitundira wa you know kitintale ng'okwata ensene ekiro no ozikwata noziteeka mu bucket nomuzitunza abantu abo firamu kasente so mali nkuze neyo business mind. I've done so many businesses kati nga zifailinga so but as a businessman you don't give up. So besides being a DJ nakaza kumanya nga bayimbi nebinema but I realized you can't analyze in Uganda ngatuna there's amount of money zoino kuba nazo tosa kubana sente mbo the some ono bane sente zimu kwa account ngone million ne billion yemu like 1 billion kadi okumanaging abayimbi wabigoba for now sir bikola nga sina weza sente because omuyimbi muna when I think recallable ya manyi iswangu je manyinzo economy buli kimu buli kimu that business ojaba no bank wena sende nga toziyeguya je kugambe the certain amount of money zone kuba nawo iyo business no banga sende toziyeguya zili awo za kuzanyisa za money washing because you get frustrated if you wake up no gera mubala no funa million 2 no katemira meshono za muyimbi bot enkira mbinagamba siagakola naye tanakyakola so it frustrates you era kiva muntu ali strong okitegeera nje ata kivala abambafu abamu barwanagana kwanza ajjukira sente ze kati mikazi omuntu akozeko ku business mbangamba that's failed business I move forward so right now I'm into concrete production like I own a plant I'm at a factory so that's my focus now. You registered? You are even never kati you see kati yakugamba Alano Job I didn't know kati mina influence onambize is a bit influence VAT mbani invoices motoka yange bonsangira e business yakwiga ku networking oba musebo bajira batya Ripple's Constructions Ripple's Construction yeah ekola chi ekola bricks pavers you see okola zino pavers za colors otandika lyo ziyima sebo ku supplying oba amalada chaka amalada sinna bakola buzigo so what I do is it's say I've been yeyo gwesi oba bakozesa tibankozesa but what obuzibu ina is one bovai no langa mbo ina business ngeyo so many people I want to ampatia kati the business yange ya DJ ngenzo bakati a farm tefa batambaga mha roja aja tusira olaba he owns the plant but ati mba inspiring abana ba DJ abantu bagamba DJing eri musende osokola ABC and D because everything I've done as Roger what I've achieved as Roger is because I was play stop mix BPM and everything so obadde ogamba problem with making a business with the big business probably ate rudda ate bagamba so I lose balance okuba nti do I become the face of the business or why bakati oli ayinza okuwagira because you DJ Roger oli ayinza okugamba yafuna sente tojja mpangisa mabala so you be there so it is so hard to balance business and brands and your DJ career oshegera so whoever supported me I appreciate you name DJ business yange kati agala pavers na broker there's a number there's a website Ripple's Construction you can check out TikTok where the numbers kalangoje kali kabela ku socials affe you can come through Waichiro Kasanga Road but me mundabe nga DJ balange mundabe nga DJ bili bidala mumpagire eliteke baga nange inda abantu wera bempa sente abalabira family zaabwe oshegera me basically nze mpanya abantu emirimu jukira nga nina bayimbi na team nini wano nabambeerako so temungoba ko mirimu nzifano Uganda tuya ku stage DJ Niko mtabani wo DJ Niko ekisizo mpushinga because probably ava yaga DJ ya yitamugala DJ Roger but
I think I inspired him and I love the fact that he's doing good. Bampanga so young ngamba yagenda na marayo weekend wa million nyane ngamba my brother. I love it. So, now inspiring very many. Wow. But I've inspired very many. But because me I can't come out ngamba when I'm kola no now. Me they will have to come out. So I don't focus on that a lot. Whoever wants to give my flowers, they will do that. But I appreciate everyone who supports me. Kale, thank you so much. Obali nyoko Jaroja. Embozi yon nene shabula mu ne tujja kuddamu. Na ye, thank you so much for turning up. Obali nyo very jala. Najira ngena mirimu gyange. Ndira musenyu. Okay. Lumu nja kukyalako. N'abantu batera ku TikTok. Sure. Kale saagala kusukako wano nakola for now, ladies and gentlemen. Musebe lunch. Mwera.